Kaga Andalikanga bwa wano wagenda otundawo ebyama amatunka n'enkuba kyeyolw'ennyumba biranze Amutebuse nga ayagala okumuggyako abaana be. Tuli mu kutya abantu boogedde ku nnyimba z'omugenzi Kafeero ze yayimba ezituukira ku mbeera ye. Yayimba bye bijjudde mu maka g'abantu gonna. Yayitanga nnyo mu ngero. Omulangira Nakibinga asinkanye ababaka abasiraamu n'asaba bannabyabufuzi beewala enjawukana. Let's focus on what brings us together. Okuvaayo kwogera ku nsonga eno. Ab'ebibiina by'obufuzi baagala sipiika asseewo akakiiko ku nsonga z'Erias Lukwago. Muyimukiremu. Nyongera kwebaza kubeera naffe mu bujjuvu. Tutandisa n'agamba amatunka n'enkuba kyeyo olw'ennyumba gye yazimba ng'ali ku kyeyo Amutebuse bwagudde mu lukwe nti abadde ayagala okumubbako abaana baabwe ababiri. Bano babeera mukono ng'ennyumba eriko obuzibu kigambwa nti enkuba kyeyo yagitunda. Byasema Kase Wankambo Samuel yali akava ku kyeyo n'avuutula mu kyalo Nambozo Nola mu maka ge yali amaze mu myaka 14 nga muliramu n'abaana babiri n'agatunda kotuze tukulaga katali kumfuza ongedde okulanda nga andalikanga bwa wano wagenda otundawo era sirina buyinza bumugaanawo okutunda. Katulalo Nambozo akoze olutalo ku ofisi ya Myuka Ssentebe werese yokutani muntu mwesi Innocent ovalo okubayita n'abafamile yabase Wankambo Samuel okuba kwibakanya ku nsonga za mama w'abaana n'okutunda amakamu yali akuliza abaana nga takyalina wabeera wabula mu ofisi tebakkirize bannamawulire ng'ekiddiye mama okugandira mu kakubo ka ofisi ya Myuka Ssentebe werese yokutano ng'agamba nti bazadde baba ne Wankambo yennyini baagala okumubbako abaana asigale nga talina wabeera atayaye n'abaana era we tuli n'ekyeya kuba tetusobola kufuluma tuli munda. Ategeeza nti olw'abakanya bamuteeze wabweru mu ofisi bamubbeko abaana tetulabawo olukyeya ate n'owa community yennyini essimu ze teziriiko kati olwo tuli mu kutya bali batudde bali bangi bakanyama weebali tulina abaana tulina ekyeya ffekka kati tutidde tuli mu kusobebwa. Kati bwe tutuuse mu ofisi tusanze chairperson taliyo ne tusanga okusoomoozebwa olw'ensonga nti bwe tuyingire ku mulyango tuleseewo taata wa mwami tugenza okulingiza nga waliyo bakanyama ku mulyango ate bakanyama abo lwaki nze mbayita bakanyama baaliko ne ku gurawundi era nga be bayamba omwami okumenya ennyumba biki ebyo byonna efujja eryalingayo nga be baliyo nange ne neeraliikirira kuba nange bansimbyemu ekibuuzo ekiriwo lwaki nyamba omukyala. Nno tekirobedde abafamilya Wankambo bakulembeddwa abazadde be okutandika okwenziga ebisongovu ne Nambozi ne bamulaliko okwesonyiwa omutabani waabwe nga bazingiddemu ne ssentebe w'ekyalo Bukasamale Julius. Omukazi bw'omala emyezi 6 nga tokyali naye omuntu oyo aba takyali mukazi Embirwa za ssentebe Male okuba amasimu bwango eri poliisi naye etuuse okuva emukono okutuuka ku kitebe n'etasa maama Nambozo n'abaana be obutaba mu bakuti bamusaka wangali ne bolekera ku poliisi. Okusira ku ssentebe Male yeewuunyiza abakulembeze muzi w'ofiisi okuva nti ate be bamugamba nti alemeseza ensonga zino ne bamusaba okuzivaamu kuba famire y'omusajja nnene. Ne famire embuuza kiyama lwaki olemedde mu nsonga zino ne poliisi embuuza kiyama lwaki olemedde mu kuyamba omukyalo lwaki tomuleka nga kiyama mbunga kiyama nsaana kusigala ku kyalo. Awo ne mbagamba ekisoke basalewo nga bebalabawo era atukude mu famire office nga basazeewo omukyalo abeere yonna gy'abeera abaana abatwale ewa maama w'omwami abayambire tetuvuddeyo naye ye omukyalo abagambye ensonga agenda zitwala mu kkooti kati. Ssentebe Male ategeeza nti alina kyayagala obula Nambozi n'abaana b'okufuna obwenkanya balekerawo okutaayaaya. Oba n'endagaano yakola awantu awo yagula awantu awo nze nagikola nga bazze okugula omwami n'omukyala nenjigula nembawandiikira endagaano nze nagikola eyagula awantu awo lwakuba nti babadde bakyapa kati omuntu w'ekyapa waddembe ogenda awantu wonna baloya ne bawandiika n'atunda ekyo kyesiwakanya naye kyempakanya
omukyalo okugobebwa mu nnyumba ye nga tebalina woma mutadde n'abaana be. Ewe bigiringa ku Lwokubiri twakulaga embuzi ya Namboozo nga lina abatuuze bamudusa mu kooti yabafunira obwenkanya era abatuuze baasibye agula amaka mwabadde abeera akitegere nti yagula mpewo. Yaguze amaka g'abaana yaguze empewo kubanga tosobola tunda amaka g'abaana abenkana. Eyaguze adduke mangu eri omukyalo ne bakwatagana ensonga kubanga yaguze empewo tosobola kugula awali mukyanga takkiriza teeko mukono eyo baguze eki. Kyokka Wankamu ne buli kati akyagala akadde k'ensimbi okuva obusasi waffe amuwe amuwulira agookyanga baze alalika ku ssimu. Onaasasula sente mmeka? Ndi wakakadde olina akakadde njoke nkuwa amawulire. David Musikalyankolo yakusakidde eggulu Nkulaakukedde TV. Bwokya enzigi nga sisobola kuteekamu kisumuluzo n'enzigula. Ate ng'ensi yonna erindirira binaava mu kukebera ndagabutonde z'abaana be yali omuyimbi wa Kadonkamu Prince Paul Kafeero Maanyi Ganjegere. Tugenda kuba tooki mu nnyimba ze yayimba ezituukira ku mbeera gye yalimu n'ebyo ebiriwo kati. Ng'eggwanga lindi okumanya ebinaava mu kukebera ndagabutonde mu baana byali omuyimbi wa Kadonkamu Paul Kafeero abantu abenye olwogedde engeri gye batagenda kwerabira ennyimba z'omugenzi bagamba nti mulimu n'olwaliro eziyawulika za Kafeero zikula kinene mu kubuulirira abantu sekino mu famire n'eŋŋanda okusomesa n'okuwabula. Meya Olugazi Municipality buli ekiwanuka mu biro ayogedde ku nnyimba ezijjudde okubuulirira famire eyakuza omwana atali wuwe n'atuuka okufumbira ne baleeta ebyobugagga n'agaana okubiri nga ffe tunyumirwa. Naye kati bino bwe bizze olabira ddala ekisooka nti omusajja eyalina emmizi okuza omwana bino ebya ddeeni tuve ku bya ddeeni ebikoze kyebizze fe abasajja abakuze abantu baleero tetukyalina mmizi naye yakuza omwana n'atuuka okwanjula ne baleeta emmaali ne banjula bwe baba batandika okugaba oba kukola batya naga nti enne emmaali sijja ebintu bino sijja kukola ki sijja birya mwana wange kitaawe ali ku kyate ndoozi ali ku kyalo ekyo kyennyini. Ayogedde ku limba lwa musayi gwange olulaga famire etali bumu era nawo abasajja amagezi. Musayi gwange tuli kujjeko ensookutusa gye tutamanyi nga n'emisanve gitutangira gituli mu lujja ne tutagyetiba. Yalaba mu famire nga mulimu ebintu naye ndowooza abantu be yagambanga nga tebakola ki nga tebafaayo. Naffe mu famire bibaamu muyinza okubeera ne baganda bo taata wammwe n'abayita n'abagamba nti bannange mujje twogere banna abalala ne bakola ki ne bagaana naye ate taata bw'amala okufa oluusi taata n'agaba ebintu naye ate n'olwokolaba famire bwekola ki bweyuzika naye nga yabayitanga nga tebakola ki. Ayogedde ku baana abolekedde obuzibu nga bajje mu famire nti eyo na Kafeero yabiyimbako era n'abaana abuulidde nti ezo tezaali nsobi zaabwe nti wadde bino bibaawo naye omuntu osobola otandika n'okola ekika ekikyo n'obeerawo n'olwensonga tosuula mukwano gwo ng'abadde oba mwana wa Kafeero ng'ono si mwana wa Kafeero mugende mu maaso bino ebyatobezo zaali nsobi za taata wammwe na bamama bammwe mwe mutandika oluganda olupya abantu bakolanga omukago ne bafuukira ddala bamukwano. Azeebukedde TV nti ebinaava omusaayi buweereza bwebutereevu ku baaliza tebazeteekedde bwe bibeera nga mugenda bitulaga bakama baffe ebintu bijja kubeera live abantu bajja tulina TV ezibeera mu maduuka abantu bajja kubeera ku TV naffe tujja kutuula nja kuddayo mu ddiiro nange ndabe nti nange bwenvaawo ebino ebinaakola ki nje singa abaana babaddewo nali bagambe mujje mutuule mulabe ki ekikola ki ekigenda mu maaso. Y'omusuubuzi Eriya Mayiga yayogedde ku bukulu bw'oluyimba lwa Kafeero yatuma kalenda y'omukwana era lutuyimbiddemu. Yayimba n'agamba nti kuli bakuswalira mujjira nga tujjukira n'omwali ku mutengo limukulaja n'olikubyamu oyasa ne mwesoma ne buziizi yonna. Agambye nti yali musajja wa kusaaga nga yali mulanzira awummule emirembe era byonna alinga yayimba kugamba abo basajja bawulira abayimbanga ennyimba nga ziranga kiki ekigenda okujja oba kyekiraabaawo kyekiribaawo. Yali musomesa yasomesa abantu kuba ennyimba ze zalimu okuyiga saawa zino okuyimba kw'ennaku zino okuliwo ate bali mu kwembula ne Kafeero yayimba nga ennyimba ze za mulamwa. Bwiri Bernard omuvuzi wa Special Lugazi naye ayogedde ku bukulu bw'oluyimba lwa musayi gwange ne Walumbe Zaaya. Walumbe Zaaya tukola bwati baka abasajja bwetugumbula otyo oli wangeri kyatayisa balungi era buli lwowulirawo lutandika okuyimba ng'omanya wafuddewo omuntu. Ebizindalo byekubyalo eyo byonna biyimba luyimbo naye luba lubika lwafuuka nga national anthem ey'okubika mu Buganda. Ye Haji Hussein Kafeero ayogedde ku nnyimba za Kafeero nga mu kiseera ekyabantu tebazitegeera nti kyokka kati bikomyewo
olulembera nyiri mu famire ye. Yayimbanga ennyimba ezo nga z'amakulu, so abasinga mu biseera ebyo tetwazitegeeranga makulu kyagazirimu, naye yali agezangako nnyo okulaba nti obumu bubeerawo naddala mu famire okubanga bakwatagana, naye olaba obudde obwo ennyimba ze yayimbanga essaawa ya leero olaba ate bekizuukusse nekikomawo naddala mu famire ye, abaana be kusobola okuba nti bonna bali ku musayi gwe gumu. Asaba abayimbi okuyimba ennyimba zitagenda kwerabirwa. Bagezeeko okuyimba ennyimba ez'amakulu ng'olimba lwa leero naye nga n'emyaka egiriddawo mu maaso tugenda kuba n'amakulu. Yabukenya ategeeza nti omuyimbi Kafeero yamulabanga nabbi. Famire zonna zirina ebizibu ng'ogyeko eya Paulo Kafeero zonna oziraba n'ozojja olaba abantu bwe bafa oluziika nga buli omu akwata gage. Famire zonna bwe ziri era bw'otunuulira oluyimba olwo olabira ddala nga Kafeero yali nabbi. Mukaza Kivombe yakusakidde ggulo ku Bawukete TV. Ebyensi ebitwemazaamu bya bulimba kalinge musa. Ebale nnyo muka Kivumbi omwoyo gw'omugenzi Omukama gumuze mirembe bwe tweyongerayo n'amalala jjajjaawo Obusiraamu omulangira Dr. Kasimu Nakibinge Kakungulu akalatidde bannabyabufuzi okwewala enjawukana bateeka essira ku bintu ebigattira awamu eggwanga. Bino abyogeredde mu nsinkano gy'abaddemu n'ababaka ba Paalamenti Abasiraamu mu maka g'Ekibuli. Jjajjaawo Obusiraamu omulangira Kasimu Nakibinge Kakungulu asisinkanye ababaka ba Paalamenti Abasiraamu n'abakulembeze b'ebibiina by'obufuzi ebyenjawulo okumanyagana n'okwalambika n'okwogera ku nsonga ezitwala eggwanga mu maaso. Enzikano etabiddwako eriko Ssaabaminisita Abamubabazi nga abadde omugenyi omukulu omumyuka asooka wa Katikkiro Haji Twaka Wasigo ng'omumyuka wa Sipiika wa Buganda Haji Ahmed Lwasa ne Minisita omubezi w'ensonga z'amawanga amalala Haji Haruna Kiwune Kasolo. Mu kwogera omulangira Nakibinge akalatidde bannabyabufuzi okuwala enjawukana bateeka essira ku bintu ebigattira awamu eggwanga. Why we are here is also to let you know that as a community we have so many issues that divide us, but we want us to focus on what unites us. There is a lot that unites us. There is a lot we have in common, like education, development, health. Let's look at those and let's not waste time on the divisions we have. Ye Dr. Kawase yabazizza omulangira olw'okutumbula obumu mu bakulembeze n'asaba ababaka ba Paalamenti naddala ono mu Buganda okusosowaza ensonga eza Buganda. Ate naddala abava mu Buganda bonsaba bakimanye nti nnyaffe ye Buganda ate ne Ssaabasajja Kabaka kye kitikkiro kyaffe. Bayimirirangawo nnyo okutaasa n'okusoosowaza ensonga z'obwakabaka bwa Buganda. Ate Mbabazi yakubiriza ababaka ba Paalamenti okuyisa amateeka agatumbula enkulaakulana mu ggwanga beewala enjawukana. You represent your constituencies, but you also serve as ambassadors of Islamic values. Let integrity guide your conduct. Let honesty shape your decisions. Let compassion inform your policies. Let justice define your leadership. Babakulira ebyonna ebyobufuzi ebyenjawulo bategeezezza omulangira Nakibinge nti eggwanga lisaanikiddwa okusomoozebwa. We thank you so much, Your Eminence, for constantly talking about these issues and request all the leaders present here, whether you're in NRM or in every other political party, to work together to restore sanity in this country. You people who are in government, you need to go and study particular laws critically. The law of cumulative effect and the law of unintended consequences. Twogedde ku n'ababaka ba Paalamenti abasinkanye omulangira abakulu boogera. Obukulembeze obwo si bwaffe ng'abantu bwa Mungu yasalawo obe era ateeka okukubuuza wabukozesa ki. So nkakasa nti atutembese bulungi, atujjukiza bulungi, njagala okumwebaza n'Obusiraamu bwonna obw'Ekibuli beebale nnyo okulowooza ku nsonga eno. Njagala okwebaza enteekateeka yonna n'abakulembeze ab'enjawulo ababaddewo n'entanda etusibiriddwa ng'ababaka n'abakulembeze abalala n'abo abali ku gavumenti naffe ab'opposition. Mu kusooka abadde okusala Juma muzikiti Ekibuli ng'akulembeddwa Mukiiki Yasin Kiweewa akulira ddaawo Ekibuli. Ono ayambalidde bannabyabufuzi baayise abannabufuzi nti bazizzaanya eggwanga emabega. Ffe tubusooseemu. Ffe tubadde wano Ekibuli
emabega wali nga baga nti wano director wa dawa Seka Muzatanga yali wano olwaleero kati director wa dawa Seka Yasin emyaka gigenda kuyitanga director wa dawa mulala obwongo bwaffe kebunetwerimba nti bye tulimu ffe twabitandika wera ffe tubimaliriza tugenda kuba tufaafaganiddwa. Ate bo bannabyabufuzi ku ludda oluvuganya nga bakulembeddwamu ab'ekibiina kya Democratic Front basabye Speaker Jacob Mactions Oboth ateekewo akakiiko mu bwangu kakole ku nsonga z'okukwatibwa kwe Lord Mayor Ssaalongo Erias Lukwago. Bagamba nti Paalamenti esirise nnyo nga okutyobola enfuga y'amateeka kugenda mu maaso. Bannabyabufuzi ku ludda oluvuganya gavumenti baagala Speaker wa Paalamenti Jacob Oboth ne Paalamenti bayingire mu nsonga z'okukwatibwa kwe yali omulodi w'ekibuga Kampala Erias Lukwago nga bakulembeddwamu ekibiina kya Democratic Front. Baagala Speaker Oboth ateekewo akakiiko mu bwangu kakole ku nsonga y'okulaba nga Lukwago ateebwa awatali kuvunaanibwa. N'olwekyo tuyita Speaker wa Paalamenti okuvaayo okubaako n'ekyakolawo olwaleero. Tuyita President Yoweri Kaguta Tibuwabulwa okuvaayo okwogera ku nsonga eno aleme kusirika busirisi nga bannayuganda batulugunyizibwa. Ssentebe w'ekibiina kya DF Walter Lubega Mukaku yeewunyiza engeri Paalamenti gyesiriseemu ng'ensonga ezityobola enfuga y'amateeka zigenda mu maaso. Omulanga Semalanga gwanga mujje gwe tubawo olwaleero era nga mumaliriza. Kino kye kiseera ffenna tuyimukiremu. Kino kye kiseera banaddiini bayimukiremu. Kino kye kiseera bannabyabufuzi bayimukiremu. Mukaku agamba nti okusinza ku bigenda mu maaso enfuga y'amateeka egenda eseebengerera wasaanye wabeewo ekikolebwa nga bukyali. Naye kino kye kiseera gwe judicial oyimukiremu, gwe Paalamenti oyimukiremu, gwe ali mu executive otuula ku cabinet mwalayidde jjo ne mugamba obuvunaanyizibwa bwammwe eri abantu muyimukiremu. Kiseera President oyimukiremu. John Ken Lukyamuzi akulira ekibiina kya Conservative Party asabye abalamuzi okubeeramu n'ekisa ku musango ogwassiddwa ku Lukwago ogw'okusirikira amawulire agakwata ku kulya mu nsoolukwe ogumu ku misango egivunaanibwa abantu bawolereza mu kkooti okuli Dr. Besigye ne Haji Obed Lutale. Naye bannyabo ne basebo mu criminal law, I am a lawyer, waliwo kye bayita preliminary stage. Bw'ogamba nti gundi azizza omusango olina okumitinga demand ezisooka ku evidence tibannaba na kulwaitinga tewaliwo yadde written statement eya charges mu kooti. Lwaki application ya owekitiibwa Lukwago tebagigoba kubanga teyina mutwe n'amagulu. Munnamateeka Grace Nakanwagi asabye abakyala bonna abalwanira eddembe ly'obuntu bagatte amaloboozi balwanira eddembe ly'obuntu. Omwami omukulu ow'ekitiibwa abadde mmeeya w'ekibuga Kampala okumala emyaka 15 abadde honorable MP ne bamukwata ng'ekwata gye bamukuttemu. Ffe bamaama tunyigirizibwa kubanga ffe tumuzaala ate ffe bakyala be ate ffe tulina okumubeererawo. We are the last person always okubeerawo tulina okumuyimirirawo. Lukwago yasindikiddwa ku alimanda eruzira okutuusa ku bbalaza olwanadda mu kkooti mu maaso g'omulamuzi Sarah Basemerwa amukkiriza okweyimirira oba nedda nga bapuliida be bwe baasaba. Shamshad Nalujja yakusakidde gwino ku Lwabukedde TV. Kale Bukedde olunaku olw'enkya naye yafulumye dda n'amawulire mangi guguno omuliri gwa ssente omubaka wo zaatandise okuyoola mu Paalamenti asinga okufuna entono ali mbukadde mu 3 buli mwezi. Bibino ebikwasiza omugagga Moses Kalungi yakazibwako erya Bill Gates ate abakugu balaze ebituli ebiri mu ndagaano ya Amerika ne Iran. Poliisi yeegudde ku kibondo ky'ababba bodaboda ne bazitema sipeeya ekyengera mu byemizannyo mulimu bamaama b'abaana abavuga ddigi kye bayitamu omuli n'akaseera we babaleetera okwekwata mu byenda n'amalawulire amalala mangi ku nnusu 10 nga bulijjo weefune kopiyo ekuyise mu wiikendi nga omanye ebigenda mu maaso mu ggwanga n'ebweru waalyo katummulemu tudde n'amalala tovaawo.
linda nemino mugataliiko nfuufu ekifuba kikulemeddeko kikusiiwa kirakiira tekikutuka obussa bubi naawe alina ssenyiga nga takuggwako kozesa lugave cough and flu syrup musange mu pharmacy ne drug shops zonna lyakakasibwa National Drug Authority. Sabbuuni ow'amazzi anaaba mu ngalo akolebwa aba Octopus alimu ekirungo ekitta obuwuka ekiyamba okutangira endwadde. Amwetaaze mu bungi tukubire ku ssimu zino wammanga. Bannaffe abakutuusaako Sanyuka banana flavor gin bakuleetedde akenga akapya ke bayita Sanyuka Paulika kalungi nnyo ate nga kasangibwa mu maduuka gonna mu Uganda. Keyunire omwaleso gwa Bride and Groom 2026 abakugu mu kuzigula ensusu bakuyita okufuna ekyenjawulo. Ekika ky'omugataliiko nfuufu. Bride and Groom gubulako ennaku 6 zokka abalala bagenda okwolesa bagwesonga era beetegese. Aba Danya Skin Expert Limited balaze ebimu ku byuma ebikola ku nsusu bagenda okuleeta nga buli kimu kisaliddwako ebitundu 5 ku 10. Abadanya Skin Expert Uganda Limited abamu ku bagenda okolesa mu muleso gwa Bride and Groom okutekebwa kampuni ya Vision Group Kuma Multipurpose Hall e Lugogo beesunze omuleso guno ng'esigadde ennaku 6 zokka gubeerewo. Bano nga bakugu mu kukebera n'okutereeza ensusu balaze ebyuma eby'ekikugu bye bakozesa nga tebannakuwa bujjanjabi bwonna. Nga tukozesa ebyuma byaffe ebikugu ebisooka oku-analyzinga olususuro ne tutegeera ekizigo kye tugenda okuguza kikumakinga okusinziira ku lususuro bw'onna okikozesa kiki kye tusuubira. Anet Komugisha okuva mu Badanya agamba nti abagole batera okuba n'obuzibu ku nsuso era nga bazigula omubiri gwonna. Katugambe abagole abakuliridde mu myaka nga ne bwe bannakubaka make-up enkanyanya egenda kulabika tuyina services zaffe eza fiila nti ojja kujja n'enkanyanya eyo tugijjuzeewo odde buto osalire eddala emyaka okuva ku myaka 4 olabikire eddala ng'omuntu ow'emyaka 3 eyo ebisambi nga byakugubako otya okweyambula omulyango tube nga tukuyoyota munda eyo. Tulina services zaffe eza waxing bino byonna twabibaleetedde fe Abadanya Skin Expert Uganda. Akakasiza nti abanajja 50% ekibadde eky'emitwalo 10 kya mitwalo 5 eky'etaano kyebiri kitundu. Gwayagala okuyingira ebyuma byaffe ebya analyzingira emitwalo 5 ku clinic naye bw'ono jam Bride and Groom mitwalo 2 gyokka olwaki totegeera olususuro n'olekerawo duteebereza. Tulinawo offers ez'enjawulo bw'obookinga naffe gown tulina ebirungi bye tukuweerako nga accessories zonna ebiteeteeyi by'abawala emperekeze byonna by'oba weetaaga ate nga ku miwendo esaliddwako up to 50%. Twaleetedde ebyokwambala ebiri ku mulembe gomesi emishanana obusuuti byonna ebirungi bye mumanyi nti omukyala wateeka olugoye ku mubiri n'avaayo nga mukyala mugumivu. Abagole mujje tunyume naye nammwe abatali bagole bakuyise ku mukolo onoonya enviiri ey'okwambala amangu ate olabikira eddala bulungi. Twalesa obuviiri bw'abakyala bakola mu office, twalesa obuviiri bw'abamama mujje nabo obw'abajjajja ate nga buli 100%. Twabagamba ffe tutunda original enviiri zaffe tukwerako garanti myaka 5 n'okwambuka waggulu. Kale gwe muleso gwa Bride and Groom mutusonyiwe omwolo eddoboozi eribuseemu naye nga gutandika 26 paka 28 wano mu Multipurpose Hall e Lugogo okuyingira gujjako omutwalo gumu tukulinze kubanga ebulayo ennaku 6 zokka n'ebirala bingi ojja kuba obisangayo mu kifo kimu ebikwatagana okutegeka emikolo n'embaga. Malala Faaza yafiiridde mu kabenje Bukomansimbi aziikiddwa olwaleero wakati mu kumutendereza obukozi bwe. Reverend Father Bonekali yesuubula nga yabadde akulira ebyokuzimba mu ssaza y'e Masaka yafidde mu kabenje mu kire kya Kizza olunaku oluvannyuma lwa lukulani yabadde wenyuka obwonge beesembawula okudda e Masaka okumutumira bwe yadda mu kigo ky'ekitasi yabadde abeera n'afiirawo. Emikolo gy'okuzika Yesu bagitandise n'emmisa ekulembeddwa omusumba w'ezzira Masaka
Severus Juma nga kwetabiddwa ku bannaddiini okuva mu nzikiriza ez'enjawulo ebikuva mu gavumenti eya wakati n'ey'Emmengo. Bw'abadde ayigiriza Omusumba Juma atiriza omugenzi ng'abadde omuntu w'abantu atasosola mu ddiini namwo ng'ate omukozi ateganya. Abadde nga bw'omutuma oba yessa ku kintu akikola nga bwe ponti yasembayo nga teyerekeramu. Omusumba Juma asaba abakristo okunyeza okukkiriza kwabwe bafuba okukola okutwalibwa n'ebyensi mu ngeri y'emijumba wabudde abalina obuyinza mu bifo ebyobukulembeze okumya okweserianye erisukiridde eri bannansi. Obuyinza waliwo balina obuyinza n'alowooza nti yasoose era yasemba. Bishop Ddongo yagambanga nti oyalowooza alina obuyinza ku ggulu ne mu nsi ne ku mazzi. Omulamuzi wa West Uganda yawumula Katumba Tamale ali kubaka bw'atuusizza. Newandibabadde babawa empeera naye mulina omukisa munene nnyo buli kiseera okuli eddoboozi lya Katonda. Kiriba kya nsonyi nga mumalidde mu ggeyeera. Ye bwana mukulu w'ekigo ky'ekitasa Reverend Father Anthony Kakumu omugezi gy'abadde awuliriza ategeeza nti kunaku omugezi lwe yafa yakeera kweteekera okugenda ku mulimu ekitovo nga bulijjo wabula akawungezi bakanya kumulinda akomyewo balye n'ekyeggulo nga talabikako. Nasembayo okumugamba nti Father Kalyesuwa essaza lisaana okukuwa ekirabo agamba nti ekyaki konzi webale kuuma mmotoka eno togivugidde emyaka nga 3 okusoba UPY noza mulina mugimanyi ne mugamba ndoze eri mu bitabo bya ssaza banagikujjako bagiteeke mu museum. Akawungeezi abadde atera kuyingira nga bukutte twamulindako bwe twali ku ddiiro ne tulyanga nga tusala omuliro mpolampola nga tulinda mukulu waffe tuuka ewange nali ngalamira essimu neevuga ate yava Masaka Father Kakumba. Father afunye accident awo nga yakava mu bukomansimbi kigambibwa nti ebadde fatal. Abafumiri omugenzi kakulemedwa mukojja Joseph Kalibala ne mukulu we Bruno Serunkumba Mpungo bategeeza nga okufa k'omuntu waabwe bwe kuba kubyewala. N'abantu mwenna tubeebaza okubeerawo naye tusaaliddwa nnyo kuviibwako mwana wattu oyo. Abakulembeze ab'enjawulo kakulemedwa Mpoki ne Judy Muleke n'omubaka wa Kalungu West Joseph Gonzaga Sewu beekokodde enkola y'enguudo embi eviidyo ku bannayuganda okufiira mu bubenje. Abafa ekiro mu nguudo za Uganda batamanyiddwa be bangi era babazuula ku makya tiyakubiddwa n'akola ki nwanonye omuntu. Accident eyamututte yatutte n'abantu abalala bangi ku luguudo lw'ekyotera naye nga kirabika yabadde enfuufu eri ku luguudo oba oliawo. Bwe tugenda mu Lwera nze simanyi kwempitamu. Olwo omugenzi akalamiziddwa mu nnyumba ey'olubeerera mu libo ebasoloti Bukalasa mu Kalongo. Byonna Nannyomo yakusakidde eggulu ku Lwakere TV. Bale kubeera naffe malala aba essomero lya St Mugagga Vocational Senior Secondary School Kindu mu ggombolola y'Ekyannamukaka Masaka liri ku musingi gw'Eklezia naye nga liddukanyizibwa gavumenti. Alikulira Peace Magoba Bukenya gwe tukuleetedde mu mboozi y'omusomesa asukkulumye olw'engeri gy'afuddemu essomero lino ebbanguliro ly'amagezi ag'ekikugu. Peace Magoba Bukenya yakulira St Mugagga Vocational Senior Secondary School Kindu leero gwe tukuleetedde mu mboozi y'omusomesa asukkulumye. Magoba nzaalwa y'ennyabitaate mu ggombolola y'e Rukunjiri nga musomesa mutendeke omulimu gwe yakugukira mu matendekero ag'enjawulo okuli ne Waish University mu America. Kisubi University mu 2008 nenzigyayo degree mu education mu 2010. Joining master's program at Kisubi University. The program eyo ya University of Walsh in the United States of America. Era mu 2017 nifunayo
digule yange eyokubiri. Nga tannasindikibwa ku St Mugaga yasooka kuweereza mu masomero okuli St Peters Ejjinja n'Ennyenga Seminary Ebuikwe ng'akwasiddwa woofiisi mu 26 yasanga essomero lirimu abayizi 21 bokka nga n'abasomesa bali 7 olwo n'akola butasamuka butasamwoyo okulaba nga abayizi bakomawo era we butuukidde olwaleero nga bakunuukiriza 1200. Discipline of learners netunyweza empisa abasomesa ne baba bampisa kati ekyo bwe twakimala ate ne tutandika remobilization nju kuki nju nga tusaba muyizi. Yayongera amaanyi mu kusoosowaza amasomo ga sayansi era nga kuno essomero kwe lyesigamye okuyitimuka nga bw'otuukayo n'olambula abayizi gye basomera eby'ekikugu ovaayo matidde. Tulina ebitabo gavumenti etuwa ebitabo, the laboratory is well equipped. Addaabiriza ebizimbe ebyali bikaddiye n'okwongera okuzimba ebipya abayizi mwe basomera. Kompawundi yagisimbako envendiirwa eza buli kika nga zibagatta mu nva z'abayizi. Envendiirwa zino ng'okyekwa okuziwa abayizi zirabisa bulungi kompawundi esonga mu ngeri endala bwe bayigiririza abayizi okulimira awafunda. Mwana azze n'akikolera wano oba omuzadde azze kukyalira essomero asobole okukikopa naye agenda kikole ki ewuwe. Be bannantamegwa mu kucanga akapiira ak'ebigere n'ak'okubaka so nga ne mu kuyimba mu ggombolola y'ekyannamuka akabeeriisa nkuuli gwe wamma ne bafulumya omuyizi ajjudde ow'empisa era atya Katonda. Abawala basamba omupiira, tulina abalenzi nabo basamba, tulina swimming nga bw'olabye abaana era tuteekateeka okugenda kukompiitinga ku national level. Emiti egisimbibwa ku ssomero lino tegikoma kulirabisa bulungi kwokka wabula abayizi bagiwummulira mu biseera byabwe eby'eddembe. Bino byonna bibagambye okuyitimuka mu byenjigiriza nga bakwata ekifo kya ku mwanjo nnyo mu bigezo bya siniya ey'okuna n'ey'omukaaga. Naye last year's results ezagenda okuvaayo nga naffe tuvuganya mu Uganda. Magobera essomero alifunidde emikwano okuva emitala w'amayanja egizimbye swimming pool n'okwongera ku bungi bw'ebizimbe okuli n'okubateerawo kalina. Ne tuddamu okusaka ne tufuna adept eri German adept ne tuyambako ng'ekwatagana na Limsule. Limsule is a partner school in German. Ne batuzimbira tailoring workshop eyo gy'olabyawo, ne batuzimbira dormitory. Akulira olukiiko lwa PTA Posiano Ssenyonyi asiimye enkyukakyuka Magobazi yajja nazo. Laboratory yagizimba, azimba ekiraasi, tulina n'ekizimbe ekya ITC, waliwo ebisulo. Pasena Kachwamyuka akulira essomero ne Simon Balo omumyuka w'owookubiri n'abayizi nabo basiimye Magoba olw'enkola ez'enjawulo ze yaleeta ezikyusiza n'engeri abayizi gye bakolamu. Alondoola nnyo omuyizi gy'azaalibwa era abayizi abo mwe bali bangi abali ku basale skiimu abasasula haafu, mulimu abaana bamulekwa abali ne bajjajjaabwe abatunuulira nnyo. Badde atusindika mu misomo egy'enjawulo ne twongereza ku ebyo bye tubadde tumanyi ate ne tumanya bye tubadde tutamanyi. Ate nga resilient alemerako ku kintu ky'aba asazeewo okukola. Tusooka yatukubirizanga okuba abasomi okuba nga buli kimu tukikola mu budde. Naze omwana omuwala kindagira ddala nti okwongera okubeera nga nekkiririzaamu. Kibuuka Lumu yakusakidde eggulire lino ku Rabukedde TV. Bale nnyo Kibuuka Lumu ate zo ensonga z'ettaka erikaanirwa e Kamengo zirinya enkandaggo RDC w'Empigi Sarah Nannono bw'asambaza ebyasalibwawo kkooti n'ekiwandiiko okuva mu woofiisi ey'ebyettaka ekikakasa obwannannyini. Ono ayisa olukiiko olwetabiddwamu enjuyi zombi ezizigulirana kyokka bavuddewo tebakkaanyiza. RDC w'Empigi Sarah Nannono ayisa olukiiko ku kisaawe e Kamengo okutaanya ku nsonga z'ettaka eriwezaako square mile nnya kkooti enkulu Empigi lye yawaako ensala gye buvuddeko. Ettaka lino lisangibwa Kamengo nga likayanirwa ab'enju y'omugenzi Serefini Katende Sebogolo, Okli Robert Serunjogi ne Teopista Nabukalo n'oludda lw'omugenzi George Nelson Lusaalidde, okuli Kayiwa Sande, Kakoza Rogers ababbike Wava Property Consultants ne Haj Haruna Musayinga kkooti mu nsala yayo yalagira buli omu okusigaza kyalina. Kati olwaleero RDC yeegatiddwako Lieutenant Colonel Edgar Musasizi ne Joseph Lubowa nga bawakanya ebyasalibwawo kkooti n'ekiwandiiko ekyava mu ofiisi ya komisona w'ebyettaka ekyasalawo
ku bwannannyini bw'ettaka lino erisangibwa ku bbulooka 175 ekirese balandiroodi abaze bakakasibwa mu kusoberwa. Lubowa ne Nabukalo ba administrator ba Ssebogolo ne munnamagye Musaasizi nga yabadde abawolereza bagambye nti obwannannyini bw'ebyapa bo tebabumanyi. Naye kaakati mwami Kabagambe mwagamba nti Kayiwa yabuguza. Kayiwa talinaawo awo ttaka. Okunoonyereza kwonna nakola kwazuula nti ettaka baaliba. Ekituufu kiri nti Kabagamba alina ebyapa, ekyo kituufu. Ate ebyapa ebyaweebwa gavumenti. Naye ekibuuzo kiri nti ebyapa ebyo mukulu Kabagambe ne Kayiwa ne ttiimu ye baabijjawa. Alumiriza Lubowa ne Nabukalo okwekyusiza mu kiti ne bagaana consent judgment so nga baaliwo mu kkooti. Munnamateeka wa Kabagambe Andrew Mulindwa abadde ayagala okutangaza ku bukulu bwa consent judgment ne baluwa eyava ewa komishona w'ebyapa ebibadde biyisiddwamu olugaayo RDC mu myaka z'endalo. Naye bagiyita consent judgment decree, si judgment. Owulidde bya mwabiruwa byokka ebyaffe tubuulidde. Mwami Kabagambe Sebo ng'akulira security. RDC eramye ssentebe wa disitulikiti Peter Kawuki omukisa okubaako ky'atangaza oluvannyuma lwa Kabagambe ng'ayita mu bannamateeka be okumuwaabira gy'ali nti yamulemesa okukolera ku ttaka lye. Nga waliwo balooya babayita ba second and company advocates nga bawandiikidde LC5 bamugamba ku neeyisa embi eya RDC Nannono Saala. Nze nno ndowooza wakati wa ofiisi ya ssentebe ne ofiisi ya RDC olw'obulungi bw'abantu baffe tuteekeddwa okuhamonayizinga tuwe message eri proper olw'obulungi bwabwe. Oluvannyuma tunoonyeza looya gwe balemesezza okwogera n'ategeeza nti byonna ebikoleddwa RDC ne banne bibadde bimenya amateeka. Alina byazze okuyisaawo naye nga tazze kutuwa omukisa kunnyonnyola abantu batudde ku ttaka eryo n'okumanya baani balandiroodi abatuufu. So nga ate ensonga zino zirudde nnyo mu kkooti, zirudde nnyo nga waliwo embeerereza ey'amaanyi ku bwannannyini bw'ettaka eryo. Alambuludde ku biwandiiko bya kkooti n'ebbaluwa ekakasa ebyapa okuva ewa komishona n'akukulumira RDC olw'okumulemesa okuttaanya ku nsonga zino. Yino ewandiiko ngenda kuz'omwezi 17/2026. Eno y'ebbaluwa yawa eriko omukugu gwa pages 5 yawa enandiko okuva ettaka lino mu 1924 okulwairo weriri era yasembayo ng'abagambye nti ettaka abantu bagende bakolagane naani n'abantu abalina ebyapa ebibiwandiise nga bye Kabagambe bye Beke Wava bye Dr. Wako ba Dr. Honorable Francis Babu. Agamba nti si baakulonzalonza kubakuba mu mbuga z'amateeka singa banaagenda mu maaso n'okuziimula ebiragiro bya kkooti. Pulezidenti asobola kulondaga nti ekyapa kya Mwindo bakisazeemu kati gwe RDC ovaayo temutandika okuba olugaayo n'okuyisa mu komishona amaaso. Joseph Kinobe yakusakidde eggulire lino ku Rabukedde TV. Balekuwe naffe bwe tweyongere n'amalala enteekateeka ez'okuziika munnamawulire Joseph Sserwoza abadde akola ne BBS Telefina zifulumye nga kwakubaawo ku Sande Lwamaggwa Rakai. Sserwoza afiiridde mu ddwaliro e Mulago oluvannyuma lw'okufuna obulumi mu kifuba. Munnamawulire Joseph Sserwoza abadde akola n'omukutu gwa BBS avudde ku makya mu ddwaliro ekkulu e Mulago gy'abadde yaddusibwa okufuna obujjanjabi bwe yafunye okulumizibwa mu kifuba e Mulago gye badde emiranga okuva mu Benganda bakozi banne kusena basiba mawulire okuva ku mikutu egy'enjawulo. Namwandu w'omugezi Ninsima Dolini wakati mu kiyongobera tubulidde engeri olumba olutibba gye lwatandiseemu mu ngeri y'ama nga asooka kutuyana kw'osaana n'okuzitukulira mu kifuba. Waitako essaawa ng'emu awo nga mu 6 zigenda mu 7 nendaba ng'agwa wansi nekanga abadde ki negamba oba pressure natandika okutuyana kati nengamba katutambule mpola mpola tugende ku kakiriniki bamuwe first aid oba bamukeberekebereko ne tugendako awo mu kalwaliro. Ninsima agamba nti okulwadde bw'atabukidde bba akawungezi konna kulegulira abasawo abategeeza nti atawanyizibwa lusaaze era nti zezamuviddeko omusaayi okwetukuta. Kati wezaweddeawo ssaawa nga 3 nankubira nangamba ekifuba wekyeyongedde omuluma ne bagamba kabagende bamukebere wano ku mutima. Bagenze omukebera ne bagamba oba mbalinawo ka clot. Alafaate Musoke nga mukozi munde nga yamutwala mu ddwaliro ategeeza nti Sserwoza avudde ayogera nga n'abasawo Mulago badde baagala kumulongoosa naye tekyasobosera ensonga nti pressure yazze lumu ne yamutwala. Ekyamazima Sserwoza yatuuse Mulago wano Quant Institute nga tewali mbeera eraga nti tajja kusobola kigendawo ng'era tunyumya bulungi procedure kivudde ku ki
n'ebirala bingi nnyo nga tutegeeza n'angamba n'okuŋŋamba nti naye oba geeti nandaga olugalo luno nga geeti yamukubako ekigalo kye ekyakono kyala kisajja n'ezimbamuko naye teyajja musaayi naga nti oba wakakuloti kano mekaava naye tetumanyi. Akulira ebiweerezebwa ku mpewo ku BBS Danstan Busuulwa ayogedde ku nteekateeka z'okuzika nga bwe zigenda okutambula otuuka ku Sande. Amiserwoza mumanyidde emyaka 3 kuba twatandika naye mu Septemba 2023 nga mwana muto naye nga omuzungu agiyita go-getter nga muntu ayagala okukola ebintu ku speed si wa kusindiikiriza muyiiya mukakkamu ate nga ali open to discussion mu ekirowoozo naye nakuwa ekirala ne muvaayo n'ekirowoozo kimu. Serowooza abadde musajja mugezi nga ne bwe mudisikasinga ku nsonga ez'enjawulo idea gy'akuwa ogyefumiintirizaako nga olabira ddala evudde mu muntu omugezi era amanyi ekyokukola. Kizibu okukkiriza nti Serowooza afudde ate nga bituufu afudde. Serowooza obadde musajja mulungi mu kaseera akatono bambi ke nnakumanyirako. Very professional. Ate nga muwulize nga tayinza kukola kintu nga teyeebuuziza. Rogers Muteeraba yakola kuno omugenzi ku DMTV ategeeza nti Serowooza aludde nga tawanyiza mu kifuba era nga n'omusumba Joseph Serwadda yamujjanjabako ng'akyakolayo. Obulwadde obwo bwatandikira ddala omutawaanya emyaka mabega nga twakava mu COVID. Apostle Dr. Serwadda n'amujjanjaba ne tulowooza nti okoze eki bugenze. Ku Parliament Serowooza gy'abadde asakira bannamawulire banne nabo basiye mu kiyongero eky'amaanyi bamutendeza nga badde munnamawulire omulungi era akolaganika naye. Pulezidenti w'ekibiina ekitabanamawulire abagasikira ku Parliament Saamuyibanda Mugabi ategeeza nti Serowooza abadde empagi nene mu kibiina ekibagatta mwabadde akola ng'omukwasa w'empisa era baakumusubwa nnyo. Joseph abadde musajja mukozi, Joseph abadde ayagaliza ate Joseph abadde ku mwanjo nnyo okulwanya eddembe ly'abannamawulire. Kasanka wano ku Parliament abadde munnamawulire omujjuvu. Embeze mu association yaffe era nga yalungamya empisa. Ekitushookinze nnyo yenfaaye kubanga ku Lwokusatu twali naye. Ababaka ba Parliament okuli Betethel Naluyima, omubaka omukyalo Wakiso Sala Najjuma, omubaka omukyalo Edisina Kasike nabo Serowooza bamwogedde ku birungi byereere. Twongedde okutujjukiza nti ffenna tuli mu nsi eno naye tuli balambuzi. Nga y'omu ku bannamawulire abakola omulimu n'obwesimbu. Akawungezo mbiri g'okutwaliddwa mu maka ge enaakuwadde nga gibadde emiranga na biwoobe nga kutuusibwayo. Omugenzi afedde ku myaka 66 nga alese bamulekwa babiri ne Namwando Robina Nantale ne Fred Kaji bakusakidde eggulu eno Lwabukedde TV. Ebyemizannyo mu gatale Comfort Predator Energy Drink kuleetedde promotion ya Beera Gumite ne Predator. Wandiba namukisa ne wanguli ebimu ku birabo enkumuliitu. Beera Gumite ne Predator. Omug'emizannyo emmotoka z'empaka eza National Rally Championship eza raundi eyokusatu zitandise olwaleero e Masaka ng'abavuzi 30 bebavuganyiza. Ziwanguddwa Duncan Mubiru Kikankane nga Hassan Yari akutte kyakubiri, Jonas Kansime kyakusatu ate Moses Rumala amalidde mu kyakuna. Zikomekerezebwa lunaku lwankya. Soda Mujibo X. Soda Mujibo X. Ngafunga nebo staff wa Mukasa. Mujibo 9. Kane Meswa. Bari Maseno. Tulikuwa ndege kasa tukisiye. Olunaku telubadde lulungi nnyo okusinziira nga bwe lulina obbeera. Stage eyasoose emmotoka yabadde nga teri stable ku ttaka, settings nga si nnungi. Ne tubaako engeri gye twagitereezezza. Kati stage ey'okubiri steering rack ne leaking hydraulic steering neba nga
musuubira ku maintainingira wendi wenaba leero nga nzije mu kifo ekirungi ngenda ku maintainingira. Been relaxing, no stress, no pressure, taking it easy. Let's see. We don't want to really push too hard. I think we're not yet there, but we still need to practice a bit and get ourselves in the zone before we go faster. Yeah? Ate emipiira gy'amasaza ga Buganda giddamu nkya n'omupiira gumu nga Asese ekyaza Bulemeezi. Baaba essaza lya Kyaddondo mu kaweefube waabwe w'okunoonya ssente ezimba ekisaawe bategese omupiira ogw'omukwana enkya nga bakyaza Busoga United ewampeeyo. Mu kaweefube w'essaza lya Kyaddondo gwe baliko ow'okunoonya ssente ez'okuzimba ekisaawe ky'essaza Kyaddondo bano bategese omupiira ogw'omukwano wakati w'abatabani ba Kyabazinga aba Busoga United FC. Omupiira gugenda kubeera ku kisaawe kya St. Noah Church of Uganda Wampeewo ekimanyiddwa nga Satana nga gwakuba olunaku olw'enkya ku ssaawa 10 ez'olweggulo. Bannange tubayita mwenna mujje tubeere wamu nga tuzimba essaza lyaffe era nga tuzimba ekisaawe kyaffe. Dr. Deborah Nkutu ayongedde n'ategeeza nti omupiira guno gugenda kwongera enkolagana wakati wa Busoga n'essaza ly'e Kyaddondo. Ne bw'oba togenda kujja wagira enteekateeka gye tulina ey'okuzimba ekisaawe kya Kyaddondo. Era oli wa ddembe okugula tiketi yonna ku mbuga zaffe zonna ez'amagombolola geetoolodde amagombolo 11 ate n'okusingira ddala ku ssaza lyaffe erya Kyaddondo. Twagala okweyama nti buli nsimbi gye mugenda okukuwa tugenda gikozesa okuzimba ekisaawe ekiri ku mutindo ogw'ensi yonna. Twagala okuzimba ekisaawe nga ne FIFA ne bwenejja ejja kumanya nti abakizimba baali ba next generation. Okuyingira omutwalo gumu ne VIP emitwalo 2 nga ssente zonna ezivaamu zigenda kugenda ku mulimu gw'okuzimba ekisaawe ky'essaza Egombe ekisangibwa mu ssaza ly'e Kyaddondo. Ate empaka za Hams Cup zikyagenda mu maaso nga ttiimu ez'enjawulo zirwanira obukadde 10. Essanyu n'ebbugumu byeyongedde mu mpaka za Hams Cup ezindira mu kisaawe kya Hams Stadium na Kivubo. Abagizi beeye mu bungi okwegera ttiimu zaabwe mu kisaawe kino ng'omupiira tegunnatandika. Omuyimbi David Lutalo y'omu ku basoose okukyamula abawagizi era nga n'abamatali nabo tebalutumidde mwana. Mu mupiira ogwasoosewo tuli Balala FC Nation Davids FC gwawedde mmalire gagole mu kwemu. Omupiira ogwasembyeyo gwabadde wakati w'abawagizi ba Manchester United eya United Fans FC ne Buganda Kumbucha FC. Omukwasi wa golo ya Uganda Cranes ne Mamelodi Sundowns Dennis Onyango n'abakakiiko akategesi be basoose okulambula ennyiriri. Omupiira gwawedde nga Manchester United fans bawangudde aba Buganda Kumbucha ku golo 5-2. Enamba tukuza Dadi Emma Abagande kubanange gwe mulundi gwange okubiri wano mu kisaawe kya Ham Stadium kubanange yakimpako ko nga ndese Sundowns wano n'abaana ba academy. So nze kulanga ndowooza kino kirungi nnyo kubanti bawa abaana abato omukisa okusanga abawagizi bazze bangi ate nga kisinga okwagala abawagizi bajje balabe emipiira naye nga ekisinga obukulu ky'abaana bato okubawa opportunity esamba omupiira nga naffe bagituwa nabo bajje bawadde basamba omupiira. So kyamaanyi nnyo kirungi nnyo okulaba nga ababuildinga tournament bweziti ng'ate tutunulidde AFCON eddako okulaba nga banoonya talent ezinaatuyamba okubanga naffe tukonkalenga Africa. Ttiimu 32 zezivuganya mu mpaka z'omwaka guno era nga ttiimu 8 zaakugabana obukadde 10 nga ku zino muwanguzi wakufuna obukadde 3 ng'empaka zino ziteekebwamu ssente omugagga Hamis Kigundu. Bo abaguzanyako nga bakulembeddwamu Pastor Paul Musi bakyagenda mu maaso n'enteekateeka ey'okunoonya bannaabwe wamu n'okubazaamu amaanyi. Abaguzanyako abeegatte mu kibiina kya Former Footballer Seniors Club bongedde okudduukirira n'okutasulira nnyo mwoyo gw'abazannyi ab'enjawulo. Abaguzanyako okwongera okubawa
essuubi. Bano bakyaliddeko yaliko omukwasi wa goli ya Simba FC ne Express FC Enoch Bamula. Gono asangiddwa mu maka ge Kazinga Ganda ekisangibwa mu Nansana Town Council mu district y'e Wakiso. Bano bagenze beetisse ebintu okuli ebyokulya n'ebyokunywa n'ebirala bingi ng'abadde bakulembeddwamu Pastor Paul Musi akula ekibiina kino n'abaguzannyako ab'enjawulo okubadde Paul Sali, Godfrey Nyola, Sam Mugambe, Isaac Nkada sako n'abalala. 69 bannange nsanyuse nnyo kubalaba. Mukama Katonda yeebale baleeta wano n'embeera gye nnimu si nnungi. Kubulamu kyetaaga ntwalibweko mu ddwaliro bamale okuteekinga kiki ekinnuma kubanga embeera sisobola nakwekyusaako ddagala lino. Buli kakerenda kagula siringi 7 aka UK kana akayindi akagula 3,000 ate tekalina maanyi. Sina kyakwogera kingi bannange, embeera gye nnimu si nnungi. Enkola eno ey'obwa Sseruganda gye twakomyawo okulaba Kadiidi nti ali wano, Sserunjo Gisheya ali wano, Kitatta waali, Sam Mugamba ali wano nga bulijjo. Luyale kwekola tugamba nti okukaaba kuggweewo ffe twekolemu omulimu era kye tuliko olwaleero. Former Footballer Senior Club mu myezi egiyise kyongedde amaanyi mu kaweefube okuddamu okuyunga abaali abazannyi wamu n'okubazzaamu amaanyi nga batumbula embeera zaabwe. Ate empaka za chess eza All Markets Chess Tournament zikakasiddwa okubaawo nga June 27 ku Sumerianta Cases e Kasangati. Mu kaweefube okwongera okubunyisa omuzannyo gwa chess wano mu ggwanga n'okugwagazisa abaana mu ggwanga, ab'ekibiina ekikulu ya chess mu ggwanga bateekesa empaka z'omuzannyo guno ku ssomero lya Wampewontake SS mu Kasangati Town Council. Abamu tusuubira abantu aba academies ez'enjawulo, tusuubira abaana abayizi okuva mu masomero ag'enjawulo, tusuubira ne ba seniors, kategori y'aba seniors okwongera okunyweza competition. Empaka zino zitumiddwa All Markets Chess Tournament nga akuliddemu enteekateeka zino Ntuma Calvin annyonnyodde. Yambako n'abaana okukuuma obudde kuba guno respecting a time. Ekyokusatu kye nandyagadde okwogerako nti guyamba abaana ab'enjawulo okufuna sikaala. Empaka zino tezisosola mu myaka nga bagenda okuvuganya kuliko abakulu n'abato. Ebyemizannyo mu katale Comfort. Predator Energy Drink ikuleetedde promotion ya Beera Gumite ne Predator. Wandiba namukisa newangulira ebimu ku birabo enkumuliitu. Beera Gumite ne Predator. Bwetu betumaliriza ag'ekiro kya leero kwagaliza ekiseera ekirungi n'okujjukiza nti tulina Bride and Groom omwoleso gw'emikolo n'embaga nga 26 paka 28 mu Multipurpose Hall Erugogo kuyingira gujja kuba omutwalo gumu. Tukulinze nze kuteesa Jujuriamus tubadde ne mulungi mmebo kulaba ko isobonero Katonda kuume.